nga bateze dda kati ffe twadde tupakinga ekyo kyabadde kibale kyabadde kiruke omwana yangambye nti just yaze kubonga ku kibanda bani batekawo embeera leka naawe surveillance maanyi naawe we twadde tugenda okupakinga wenyini juka emmotoka ze twaddemu zadde tinted yes twasose ne tubapakingako bennyini nyini ne tubamanya nti kati bano bajjonkeze bano si basapota nga tebana bategeera bo nga tebo tebannamanya nti mwe tuli gundi wala ugaya yabadde asinga okubeera nga alina akanyama alina akanyama yagaze n'agiwuuba n'agiyisa ku gundi wano alimanyi gwe kayina kiripo ya gundi njirina yagiwuubye gundi n'agikola ki n'agyewomamu bwati naye amukutteko ku nkoona era dikyafu ekyesinga okwewuunya ekyesinga okwewuunya ono gundi yakitegeddera nti omwana amuvaako emabega amuleetera aliwa ono yavuddeyo yawadde coach Kabadia yawadde coach Clement yagimuwadde naye jukira oli abatunudde eri bwati ono yamuvudde mabega oba yategeera n'agyoma bwati yagize bwati jukira adanudde ne bwati ali bibye andi kyengizizinga okwewuunya gaye yabadde bwati straight yamuvuddeko ku butema yabadde wa ekinewuza gaye kola mu bukozi bwati ate nga tamulabye kati training njagala balage kiripo eyo oba traininga gundi ebikonde wawonye kye bayita movement ng'owulira buulizi movement bazi bayita enswagiro Nyondo Media. Amanya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okuyalinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok. Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim. Smart criminal. Muganda wange wasuza otya? Nasuze bulungi nnyo nga bw'olaba era ne ng'okyalinamu ka hangover. Wakoye nnyo. Bagiyita fatigue mu Luzungu. Bagiyita fatigue ebigambo by'Oluzungu ebyo. Enga first of all, Kambanirize ya desize host. Is a guest. Okay. You are a guest. Yeah, I'm the guest. Them call me Smart Criminal 256 Mbaniriza ku mukutu guno Nyondo Media. The only hasola. Omukyala gwemanyi mutupa. Okaisiza omuganda. Ze ulwekula banzira mu amaji. Ngaba wallahi ya Mungu. Anyways, blessings to you guys. Thank you so much. Thank you. Nange mbanirizaako bannange nakulwegulo twabadde mu Alien Skin. Naye bulijjo omuganda wange mpulira eggaali. Eggaali nga sime kitegeeza. Mpulira eggaali nga sigimanyi kubanga bakingisa abadde waneeno nenga siraba ggaali. Bayimbi baji badde wano nga siraba ki? Ggaali. Olunaku lweggulo nva mu kirabo nfulumamuko wabweru. Kati nga Alien Skin ali muki? Mu parking yabadde ava ajje muki mu bala performing kakati yabadde kawo abaana abadde abakelementi nga womanyi nani wazere eti natabudde omukono nako zizino zikyali sakulabye awakana zizo wawondabeko nga ntabula omukono wekituuka ku kimenke awo mbasina kyakusalawo nende otwatukidde sakulabyewo anti kati woze bikakkanyi waze omukono gukakkanye kuba twageze okutuuka nga waliwo abaana wali bajogi nga bagatusanze waka abajonkezi badde bawedde dda nga tebakyalina kyakuzzaako naye ekintu kineeno waliwo abagambye kati gwe ogenda okutulambulira ensonga eno kubanga gwe fangwana ambassador era kitegeeza ebiri munda oba ebikuskola ki gali omukulu wano mu Dubai ndi top oli top gali omukulu wano e Dubai kati waliwo akajjajagana kakabaddewo waliwo abagambye oba basaze bisale nti ba foot soldiers nti babadde bategekeddwa
okusalako kibanda okumukolako obulabe naye wenadanyimiridde ebbali waliwo omwana gwe nalabyawo yabali naleeta embi nagazi nemubuuza muganda wange kituufu ki ye omwana n'agamba nti just yabadde azze kubonga ku kibanda naye weyaze okumubongako bw'ate ate ye yabadde Clement oba Kabaliya n'amukola ki n'amusalizaawo ye bw'atyo bwe yagambye anti kooti ya Fangoni etuulirawo ekituufu kye ki ekituufu kiri nti nno obubaka buno njagala nsooke mbuweereze ba Foot Soldier gye bali Foot Soldier yonna gy'oli kankubuulire bino ebintu byalamukko Fangoni is a very big kuba ngiyite institute okitegeera Fangoni si kintu kyogenda okujjooza nnyireko walabye eggaali eyo ate ffe tetwavuze eggaali bali twavuze metro namba ero yasinze ku ggaali muganda wange nalabye ekintu abaana bafubutuka sayidi zombi actually twabadde twakatuuka bwe tuti kubanga already Fangoni ebeera alert okitegeera bino byonna twali twabisuubira kibanda yali yabisuubira ffenna twali twabisuubira era kyobalaba eggaali twagattako mangu nnyo kibanda lwatuuka munene era aba security mubaddeko nnyingi yonna gyetambulidde ati neebuuzizza eggaali eno empitirivu evuddewa kubanga kyemmanyi oba kyetwalabye kibanda yazze ne Coach Clement then najja ne Ibra Kabaliya babadde abantu bameka babiri nga ye wakusatu so kyabadde eggaali endala yavuddewa kakati Kimenke nga tannabana kuyingira UAE tusooka ne tusagula kyova ngambe mulimu Fangoni ambassador tuinamu ba Fangoni alien diehards tuinamu bakibanda tuinamu ba abaana ba Fangoni bennyini ba supporters betumanyi nti oba bakyalo oba nga tebalinawe bagwa nenga bo baagazi ba Fangoni oba kitegeera so kati ne kibanda nga tannabayingira nga gwe promoter tonnabana kusasula kibanda gye waneno mu Dubai alina communications embeera eri etya kyekiri ku ground even on the last day communicating naffe kyekiri ku ground kati go yagenzo leeta Clement najja ne Ibura already nga naffe tulina okukola ki okugattako okuleeta situla gaali n'agijja Uganda n'agireeta waneeno okitegeera kati nga omanyi institute ennene teyeetaaga ate kugenda kugula babawunsa kyova olaba ne ku hoteri gy'asula promote yapangisiza hotel teyataddeyo yadde omukuumi n'omu yapangisiza hotel n'agitulekera okitegeera era neobuuza omutegese yamuleese yakoma kimu kusasula hoteri n'atwaga hoteri weeri kati nga mulina okuuma kati nga ffe tulina okuuma president waffe nga tulina omakinga sure nti ali safe mu buli mbeera era nze nsuze ennaku zonna zasuze muneeno nga tumuli ku gaadi oba okitegeera mu kisenge gyasula paka ku hoteri wansi nga security kweri so kati njagala okugamba abajjonkeze oba mwenna abazalayi ba Foot Soldier nti temulisobola ate temujja kusobola so twabadde twakatuuka bwe tuti ku Venom twetoolodde nga omanyi soka ne tukuba patrol twazze emmotoka zadde 3 tegeera omwabadde nze najire emmotoka omwabadde Kimenke nga njirimu ne Clement nga njirimu ne Sadamu ne dereva kuva ku dereva fenna tuba balwanyi okitegeera so ne soka tukuba survey so kati twakubye survey twali tugenda parkinga bwe tuti abajjonkeze nga tubalaba bwe nga bateeze dda kati ffe twadde tuparkinga kino kyabadde kibale kiruke omwana yangambye nti just yaze kubonga ku kibanda bani batekawo embeera naawe surveillance maanyi naawe we twadde tugenda parkinga wenyini juke emmotoka ze twaddemu zadde tinted twasose ne tuba parkingako bennyini nyini ne tubamanya nti kati bano bajjonkeze bano si basapota nga te bo tebannamanya nti mwe tuli nga mwe tulina mu mmotoka eyo nesoka tugamba battaano omanyi kati ekitegeeza abantu abati basasudde abadde tebasasudde ate balina ssente ziyingira sho naawe okitegeera nesoka tubalaba nesoka tuddamu netukuba netubayitako wennyini nyini awo nesoka netwetooloola buto nesoka tucommunicatinga n'emmotoka ziri eri endala netubagamba omanyi kati ekiriwo kiri bwe kiti ne bwe kiti webali ate nga tebasobola tuyimiriza kuba twadde tuzze era nga naffe tuwera bino byonna twali twabyetegekera mwade mwategekera ddanga mukimanyi ntalo olina okubeerawo anti twamanya nti aluleeta yenna naffe gwaffe si kulwana ntalo abula kusitopinga ntalo oba okitegeera ffe tetulina gwe twala era ye nayadde defense oba okitegeera eri abo abajjonkeze so ne tusooka ne tujja ne tupaakinga ne tuvaamu
kati bo balowoozezza emmotoka eryetya Eryemu. eryemu Balumba. kati ne balumba kati twavudde mu mmotoka twavuddemu Kimenka avuddewo muli ku gaadi wano eno ne sayidi ajja amuyimiriramu alutandika kumbe tebategedde nti mmotoka emabega Ibula ali mu mmotoka ndala ngamanyi ndi champ naye adde mu mmotoka ndala ndi champ mumanyi Champ mumanyi yabaddewo nabulabye n'abalala boy agezaako okugawula bwati nasooka bamuweerawo babadde nga bameka bwabadde buddoogo nno bwadde buddoogo nga 6 bwadde bungi muko naye ate nga bwekuŋŋaanyiza nagenza olya buyita gattako naye kati omukulembeze waabwo eyalumbidde diafront eyalumbye ekibanda ye kasaba amunyize soketi ani yamunyize of course wawutano wa kibanda Ibula yamunyize Ibula yanyize so yoyo gaye yangamye bujasadaza kubonga ku kibanda wamubongako ngani Kabadde yamunyize amubongako ngani yada alina okufunirawo ebibye yadde defense oba kitegeera yiwama bamulidde mu parking ye bategedde batya nti mugenda okupaakinga okupaakinga so olukwe lwonna lwaddemu bafuutu soja okitegeera abadde basomye eddiiru y'okulabisa ate bayira babamu bamanyi kibanda akyalimu naye tubagamba mwali balowooza mwali baba yakyalimu bateeze nakalisivinga ano message mumanyi bajja mu inbox ku TikTok bangamba sebo tegunaggwa tulina omumufunako nze mwalimu mulinde naye nga ali bagirabe bati soka tubaweerawo awo ne gusooka guseka kibanda yatawudde omukono naye alinamu ali skini alinamu abanoono alinamu ebyaddala laba noono naye yatabudde ekitegeeza twagenza okutuukawo ng'ekitu mwagenza otuukawo nabiwero nze nalabye eggaali gundi waliwo gaaya yabadde asinga okubeera ng'alina akanyama alina akanyama yagenze n'agiwuuba n'agiyisa ku gundi wano gwe alina kiripu eya gundi njirina yagiwuubye gundi n'agikola ki n'agyewomamu bwati naye yamukutteko ku nkoona era ekyesinga okwewuunya ono gundi yakitegeddera nti omwana amuvaako emabega amuleetera ono yavuddeyo newadde coach Kabadia yawadde coach Kelementi yagimuwadde naye jukira oli abatunudde eri bwati ono yamuvudde mabega oba yategeera n'agyewoma bwati yagize bwati jukira adanudde ne bwati ali bibye andi kyengizizinga okwewuunya gaye yabadde bwati straight yamuvuddeko ku butema yabadde wa kinewuza gaye kola mbukozi bwati ate nga tamulabye kati training njagala balage kilipu eyo bwoba traininga gundi ebikonde wawonya ekyo bayita movement ng'owulira buulizi movement bazi bayita enswagiro okitegeera kati n'obatunuddeeri reflex oba reflex action oba okitegeera kati yamuwulidde buulizi nswagiro awo nga ne wooba munno kuba omuntu akulumba n'omuntu atambula obulungi osobola bawulira nti kati ono alumba era sobola yagyewomye bwati newuza nengabagayo ono kiki gye bayita training oza bamuyita kochi lwabwerere naye singa yamukutte omwana egejja dagireeseemu kubanga bwati nakyuka ne mabega bwati so kati kyebayita ekyo training n'experience okitegeera so bafuutu soja basose ne bagala bagenda tulemesa show naye omuziki wagulabye gwakubiddwa gwo naye nga bo bataddewoko kaddire bataddewoko embeera naye nga tulina osooka ensonga enkulu muyo yabadde kikumukuba kumulemesa show labisa tyabafominze badde bagala labisa bamuteekeko olubale bagambe twamukubiddeyo naye tekyasobose tewali yadde eŋŋumi eyamutuuseeko naye yatabudde natuukiddewo nga saakulabye kati mugabe mwagenza okujja nga buli kintu kyonna kiwedde gwe bino ebiwundolooza byabwerere gwe bino ebiwundo twageza okutuuka nga kiri sorted already nga kikkakkanye nga bali basalendalinze otegeera kati badde bazze n'eggaali abantu nga 6 badoogo bwe muyita buddoogo buno butalina byakola obeerawo ku baniasi deira buzungira omwo naye tebwakola otegeera tewali wakolamu kwani kisinzira kwani osobola okuba nga wakolamu naye kwani okitegeera kati mwe omwajjidde jjukira nze emmotoka gye twabaddemu yennyini tuba tufuluma bwetuti nekibanda nze nagira emmotoka omadde ekibanda emabega okitegeera kati mukufuluma kitegeeza Ibula yagenze okusensinga nti kati denja nga tuli mu distance naye tuli mu parking yemu kati kiki ekyabalobedde okuvuga emmotoka mpaka wano ku entrance ya gundi anti kati ebintu bya security tojja bitegeera ebirimu tugambe veno kati veno nyinza okugamba
twaze ku show sameka zade sawa 8 sawa 8 ne twagenze sawa 6 era twayiseemu ne tuvamu ne twane mwasozo ne muyitamu ngamwe mulinga muyitamu tunga abembera kyeriwo ne twetoola wonna ne twetoola ensonda zonna emabega ngene kibanda kwali otegera ate ne mandula ku hotel otegera ensonga za so naye yebeera mu ng'omuntu of course oba ne self defense sibine bya Donald Trump okwewomo ate ne Trump okwewo yalinamu koka sikiro emando ze zamulabula nenga yagala kulisaayo buli abadde bazozoleya kati nize internet kikyedendo tugamba anyway tunayo kintu kyonna kubanga buli post ebadde eteekebwayo flop ng'osobola okusiikana comments nga 10 nenga mulimu comments nga z'abantu aba abakkiriza nti omusajja ajja kukola naye kiki ekirowoozesa abantu oba kiki ekyabalowoozesezza nti Alien Skin takyalina buwagizi mu Dubai kati kansoke nkubuulira ku mbeera eno eriwo Alien Skin bwe twogerera essaawa eno takyalina bawagizi alina badai hard tebakyali bawagizi ola badai hards abali beetegefu omuyirawo mu buli mbeera nze Alien Skin so omuyirawo otegeera nze bannima off ku mulimu ne nazeewadde batemu omusaala otegeera kuba bampa Saturday ewedde ne bampa ennaku 3 otegeera yagenda okugenda tajja eno weekend ne baginnima naye nabagambye ekimu kati bwe kusala omusaala mu gusale tuddeko emabega katono nnyo otegeera kibanda okulemwa okulinnya ennyonyi katubulire ekituufu ddala ennyonyi yamuleka oba waaliwo akazannyo konnaawo abasinga bagamba kibanda yali atidde flop kibanda talina kyatya yali atidde okujjawo nayimbira obutebe ekituufu kyeki nti ensonga bakyakola kiyagana okulinnya ennyonyi mbu naye leita ne bamugamba kati abantu bakoze eki bawezeemu ku kyekyamuleese ekituufu ekiri emabega ekyo kyeki abantu abazze bagoberera kibanda ebbanga lyonna okuva we are breaking out we are breaking in ndowooza awo ensonga ezimu ze batakyalina ku olaba misinga show y'ebusoga ng'ali makindye kati gwe kiki ekikulowoozesa he works on his terms otegeera kati okimanyi nti nawo wonna abajjonkezi bwe yabadde ajjayo booki waabwe amubaddize wabategesi tayagala nsasagge otegeera ndowooza waadi mumaze n'okujjaawo yabagambidde nti kati omanyi saagala nsasagge tudde ku woteeri yabadde agenda kuddayo obuntu butono nnyo gy'ali he's a man who works on his own terms otegeera regardless the money otegeera kahono nnyo nyinyi yamuleka mbasingidde mu byama bya gavumenti waliwo agali mu nkubo g'empulira agedagala gavyedala mu ggwe ekikulu yazze yamisinga ennyonyi yamusuula Malawi anyway tuveeyo eyo naye kati CUG ayina mbega gwe yafunye bwadde bukyali nnyo tugenda okulaba nga bayiyeyo naye nga kirabu yonna eri empty nakyakyanca n'agamba eyo flop omuvubuka oyo n'abamufaanana let me tell you this straight on camera mulina ebizibu bingi nnyo omanyi nze Nyondo newala nnyo okuwalana omuntu ansinga okitegeera Bobi Wine simuwalana kuba ansinga naye saagala ideology mu politics it's simple simulemeramu ansinga he's done what I haven't done oba n'ebimu byendoota simuwalana naye sikkanya naye mu gundi ideas ze za politics so njagagamba abantu abalinga katsiyuji olina ebizibu bingi your family is depending on you omaze emyaka ng'emeka todda wammwe kitegeeza embeera yo si nnungi omuntu gw'olemezaamu omanyi social media numbers zino eno zitulimba ng'olaba ng'ogobererwa abantu 5,000 nga bw'oteekayo video mu ssaawa emu n'eba ne views 10,000 you think you've made it in life otegeera this is a guy gw'owalana asobola okukwata miliyoni 10 n'ava e Dubai waneeno nga buli yamuwadde ku gaadi yamuwadde miliyoni emu ate nga kusiima otegeera ye muntu gw'oliko gw'ojjongera kati ngende Dubai ne sente zonna zengenda okukola e Dubai ngenda zirekera abafaani bange ab'e Dubai otegeera ye muntu asobola okuzira show nga bamuwa miliyoni 13 ngaaga miliyoni 14 nga talina kyafiirwa so this guy has made it in life
kati gwe wotunuzaamu kamera n'omulemezaamu mulina bizibu bingi ate bwe tuva off camera ne mujja ne mutugamba sajja talina buzibu biki abamu tubaleka bulesi ne tubayitako buyisi embeera yammwe mbi embeera yaabwe mbi yebaletera embeera n'okulemezaamu temulina kye mwakoze Uganda temulina kye mwekoledde but when you sit n'otula mu katebeko akakampuni yo gy'okolera n'oteekako kamera n'ofuna abantu besatu abali live n'olowooza ensi ogimaze otegeera nga tonnaba you still have a long way to go nga ne smart g'oliko g'ogamba nti nno munyampi otegeera tomanyi you don't know what I've achieved okitegeera tonnaba nakutuuka nange ku level eyange okitegeera negwe olowooza nti okuba ne numbers it's success it's never okitegeera so abaana ba NUP amma tubagamba nti temusobola temulisobola nze mujye munoonye nze mu Dubai sivaamu okitegeera neera abanoonyeza bangi ate no nenzizuula nga nja kulagako ku message ezimu omanyi omuntu okunoonya n'akubulwa n'amaana akutera warning mwini box enzo wanjagala bwagazi sinawe nali nkwetaaze ne sikufuna sosola nange bana abantu abali rio okitegeera kakati omulundi ogwaggwa Kimenke okujja wano okuperforminga omulundi gwo ogwasooka Kimenke yajjanga munyiivu twagenda okumuluna ku kisaawe nenga tulinga abazizza omusango twagenda okumuluna omusebawoza nenga atula eri tuli eno nenga fesi eriruddawa nga tasekanga munyiivu this time around twalabye Kimenke nga musanyufu kwa rival ye andikati era ntumulaba nga musanyufu eri buli muntu yenna era naawe buli muntu yenna time kyataakola kululiwa nti n'abantu bagala okumujjako ka drop akaseera ako yagaana n'abagenda bamusaba ka interview bakola ki yabagaana okubeera ku kisaawe mpaka ku ki hotel ng'embeera ye ekola ki ng'agitaddewo ey'amaanyi ennyo ekintu ekyo lwaki kisaawe eno kyakyuseemuuko okusinziira ku ndowooza y'abantu ogenda okukitereeza bagamba nti omwami ono yategedde nti abantu bakola ki bamukoowa so ku nsonga y'ensonga lwaki tuli yajja nga mala amaanyi ng'akimanyi yakikola ki yakirina mbu naye yakitegere nti abantu bakola ki bamukoowa yabadde alina okwekkakkanya ekintu ekyo kyogerako ki ngenda kuwa scenario emu ojjukira omwami wo nga kwana emboozi ze yakulimbanga ze mwanyumyanga essaawa eno azinyumya emirundi emeka kati tuveeyo so ebiseera biri byali bya campaign it was a breakthrough otegera yali alina kyayagala ng'alina okukozesa embeera yonna kifuna n'akifuna is now a boss man otegeera kyova olaba bwe baba kuba campaign oyogera nnyo ku opponent wo tagenda bakolera kino kasita owangula akalulu nga otandika service delivery ng'okyusa character ngeri ogivaamu eyokuba akalulu ng'otandika okwambala amasuuti nga ne Land Cruiser ozijjayo ng'otandika ozivuga so ebiseera biri Kimenke yali akyali mu campaign kati yawangula he conquered okitegeera kyobola kyembalira okugamba nti Kimenke sawe ntakyalina bafaani kuba bangi abajja omuyoolero ne bamweripako buli omu n'ebigendererwa bye ne buli eyalabanga ebigendererwa bye tebimakinga naye beebo bakatisi abava ku mugendo okitegeera abo baba balina okutuukako katugenda otuuka eri we kaba kasengejja nga tulina pure okitegeera nga tufaaje bano tubajjeemu abaali balowooza nti agenda wagira kadingo abaali balowooza nti nno agenda kuba mu kibiina kineeno abaali balowooza nti agenda bookyayo abaali balowooza nti nno ki kati alina baddayi hadi kyova olaba Kimenke buli muntu amuyiriddewo omubiri amumanyi essaawa eno osobola okubira Kimenke essimu n'agikwata otegeera we've been with him from day one otegeera so amanyi abantu be essaawa eri waliwo yabeerera ow'obusungu obungi yali akyalina kyagoba zezo tactics zeyakozesa okutuuka ku kyali naye kati essaawa eno he's a boss man otegeera ye character yagijjako naye criminal lwaki abantu enamba esinga tonnaba kukiziramu bulungi nnyo badde balowooza nti Alien Skin takyalina buwagizi wano wakiŋŋambye nti lwaki abasinga badde balowooza nti takyalina buwagizi wano andasinga badde balowooza nti takyalina buwagizi lwaki abasinga badde balowooza nti genda kubeera flop super anti bo balowooza bwe kyali bwe kiribeera no emirembe n'emirembe amiina anti abasinga badde balowooza nti nno Dubai mulala mukko okitegeera
ku nsi ziri eri endala otegera Kimenke wana alina abawagizi bangi mwe bannamawulire mwe bannamawulire ate abantu abasinga okukomentinga katogera otunulira omuntu talina na sente ziyingira mu gundi mu show otegera ate nga naye akomentinga mu comment section ali Saudi ali Qatar ali Jindi otegera kati abo bo baliwo kuleeta congestion ku internet kuleeta traffic ku internet otegera so ekyo sina bwe nti provinga bantu nti Kimenke alina abawagizi otherwise mwalabye show otegera show mwagirabye it was enough evidence ndi omusajja amaanyi akyagalina ate nga ne bapromota bamaze kukabira bintu bye naye omusajja gwe anyway so smart criminal kano mbadde njagala tukadiscussingemu naawe oba nzikakanye ku ddoboozi kibeerenga kyama kali sensitive nnyo naye ate balina okukawulira tulabye abayimbi bangi nnyo abagezezzaako okuva mu principal era abantu abo ne bateekebwako obukyayi bungi nnyo ne bakubwa n'obucupa n'abantu ne babazira era ne bajjako ne shozi z'ebweru okugeza bangi obamanyi to mentioning ali nnyo izo zukusa omulambaawo bayitirivu naye muri kye neebuuza nti abantu abasinga bayagala Iron Skin ne bamukkiririzaamu ne bamugoberera olwa principal okikkiriza oba nedda tubeere ku mazima nembye okkiriza era bangi nnyo abajja ne bamwegattako olwo nga bakimanyi nti ali mu layini yaani ya principal naye akaseera ne katuuka abantu bakiyita kwokya okwokya kwe kuliwa kasootaninga against principal oba nobako kyoyogera oba okulaga kaheno nnyo nti ate gwe oyawukanamuko naye mu ndowooza ye oba nti oba tomuliiko nti obeera oyokyezza ntegerekese njagala mmaleyo naye ekibuuzo kyange kiri nti lwaki omusajja ono Alien Skin ye nga ye Alien Skin nti yes yatuuka n'ayokya ng'abantu we boogera n'alaga principal ngamba akabina namba omugongo kati kansoke neneebuuza lwaki omusajja ono lwaki asigadde akyalina amaanyi nga ne muzishozi zebweru bamuyita ate ne shows ne bira successful ndi ne Uganda akya performinga nsonga ki kati kangisoke teri muntu akyukira principal n'asurvivinga omwana n'amannya agajjawa okusigala nga there is always a time for change tegeera nti buli kintu kirituuka ekiseera ne kibaako ekkomo ate walibeerawo omuntu alireeta ekkomo Alien Skin essaawa eno amaze industry ya Uganda ya music emyaka kati ebiri naye the impact of Alien Skin to the Ugandan music industry is felt more than even the people who lived before him in the Ugandan music industry. Simaye oba okitegedde nti impact ye ku music industry ya Uganda oba entertainment esimentingiddwa nnyo oba erese enkyukakyuka nnyingi nnyo n'okusinga bano abatuvuze emyaka oba 10 oba 2 ababaddewo nga siina gwe nzikakkanyiza nga siina gwe njogedde linnya abantu bonna ababadde mu industry ya Uganda babadde ba puppets eri ba supporters otegeera nga bakulaga nti omuntu yenna like oyina kubeerawo nti fani wokyayogera kyo oyina okugenda nakyo otegeera nga bakulaze nti nno gwe nga artist oba nga gwe performer oba nga gwe celebrity onyatambulira ku ntoli zaabwe ndiga lwe tugamba nti principal ayogedde bw'ati njagala kujjawo ekyokugamba nti nno ogeze n'ogamba yamuyisaamu amaaso yamukola ki teyamuyisaamu maaso kyonna kyekiri yamulaga emaki Alien Skin came to stand on his own principles yakulaga nti he is independent otegeera he is independent era kinene ekyokuba nti nno ye muyimbi yekka kati by the way ye muyimbi asinga osasulwa e Uganda bookings za Alien Skin za bay nakati ye muyimbi akyasinza okubookingibwa sente nnyingi niwe twogera ekiro ky'olwaleero alina show e Uganda yezo nga kyafulumidde ne Alien Skin aliko kimusambwa no there is always a time for change simanyi bwe nyiza kyogera mu Luganda ndi wawa akaseera ekitasoboka ebyo kijja oba something that you cannot control otegeera kati Alien Skin amaanyi gaalina
tegagenda kuvaawo kati kuba gye mukoma kuba kisinga okunyiiza bafuutu soja abatalina mulamwa bo bennyini ate support magnitude gye bateeka ku Alien Skin y'amaanyi indirectly mu ngeri gye batamanyi. They have kept the guy trending. Otegeera. And what makes you popular nekyongera ku maanyi g'omuntu kuba butava mawulire. Kuba singa baleka mu bulungi era mu bubi. Kyoba nkugambye kiri nti okyali mu mawulire oyo relevant. Omuntu wao abafuutu soja abasasudde ekivulo okujja balabe ddala omusajja gwe twalana yaani. Wallahi nkulayirira twagenze okuvaawo nga abafuutu soja nga 10 balokose. Nga bangamba smart omusajja wa ddala yanze kadingo tasalina kyaŋŋamba. Otegeera. So there are some kind of people abaagala okwonona ate nga batereeza butereeza. Omusajja bamukuumidde mawulire. Omusajja buli nze olusi noonya update eza Kimenke nga ndi ku mulimu ngenda okuscrollinga board nga mpitirivu nga fuutu soja yaziina. Nze okutegeera nti wagenda okuteerako message ntagenda kujja. Otegeera. Nigenda okuscrollinga internet yonna nga fuutu soja yalina amawulire. Otegeera. So you keeping him relevant. Ne show nga bwe naga show bagiranga mu butamanya. Otegeera. Ne batu so amaanyi ga Alien Skin okubanga akyali relevant Katonda yekka ne characters ze n'okusalawo kw'omuntu nti ye nga ye he believes in himself. He believes in what he is. Kyali ate ali contented na kikyali talina mululu talina otegeera ebigendererwa bye ebibye. Smart criminal yo omanyi kirungi nnyo okwogera amazima. Njagala otunuulire music wa Kibanda nga ggwe ambassador Fangon Forest otubuulire ekituufu bw'otunuulira ennyimba ziyatandika nazo pate emboozi y'enkoola n'essaawa zino ennyimba zafulumya mwebale abaddewo ku lwange nga ggwe omusajja ono musically akula obadda wansi. Is just consistent. Ali consistent. Osobola okugeraageranya oluyimba olwa pate n'oluyimba n'olwakafuluma mubalabako n'oluyimba mubalabako yes ne luno enombu tonkola olumyanga bolumya abalala tokolanga bw'owulira music oyo njagala obeere sincere njagala obeere w'amazima. Oluyimba olwo osobola okugeraageranya ne emboozi y'enkoola oba pate w'otunuulira oluyimba olwo olaba nti omusajja ono ali mu kuimprovinga oba ali mu kukakkana. I've told you the guy is just consistent. He has always kept his word. Fangon Forest ambassador obanga omuntu mulala yogera amazima. Njagala omanyi bino ebintu kati twabijja mu kwogera ne tubizza ku streams challenges naki. Alien Skin ye muyimbi akyasinze okufuna challenges social media all over Uganda. Genda okebere page ye oluyimba ne waluta jjo ogenda okukwekanga mu nnaku 2 criminal yonveeyo nenga bwe uli oluyimba olwo kati katwogere ku maanyi g'ennyimba oluyimba luno nga lutambulamu nga ennyimba zino ezakwayo ez'abaana ez'essomero ng'ate bwe uli pate nekakube pate nsabusabireka nkube pate ng'olaba nti gayi atuula mu ngoma okitegeera ng'olaba nti akola kinate waneno tonkyawananana balala owulira nti oluyimba lulinga olwakwayo awo ŋŋambira nti omusajja n'ennyimba ze mumanyi ze muyita ez'akabi yagenda okukuba akajjibwa ati bwe mumutegeeredde saga zonna ezabaawo ng'ennyimba ezo yazirecording ezisinga nkadde sagala weerabire. Alien Skin ali consistent nti yasalawo y'ennyimba ate buli wiiki ate ennyimba otegeera whereby mubaamu ezigenda okukuba mubeemu n'ezigenda okusigala nga ziri awo okitegeera naye nga kati ffe nga Fangon we still rely on his music. Okitegeera of course mulimu ennyimba ezikuba n'olulaba nga luno ludduse nnyo ate naye azimanyi luno n'amanya nti luno lukomye wano eno okitegeera nti wano kati luno kanduzzeeko okitegeera naye kyetegeeza nti luno si lwakabi nti kati just ali versatile. Criminal okusinziira ku kyendaba nga nze omuntu sigenda kuwakanya olaba kyo nange ndaba kiriwa eyo sigenda kulemerayo nnyo kankoleki kanveeyo ekibuzo kyendagala okubuuza kyandibadde kya Alien naye kankikubuuze nga gwani ambassador kubanga ataliiwo omukulu ono yakera ku makya n'ayambala engatto n'ateekako olugoye n'ajja ensi n'agamba
guno omwaka nga gugwako mwezi gwa 12 wengenda okoma okuyimba yali ategeeza twatulyawo gwa 12 mwenyini ataddemu oluyimba era nga mati ye buli wiki abeera afulumya na continue nga yali ategeeza ki musajja atayimirira ku kigambo kye oba asiriwaza bannayuganda walaba abafaani nga bamugamba togeza ate wagambye asettinga principles ze bafaani tebamutegeerera anti kati abamusaba promoters tebamutegeerera abamusaba hadi kyobalaba ekyo gye yakola Nkwakyo festival kwe nyini kwe yasabira ndekeraawo teri yalinnya mu Nkwakyo festival nga si Die Hard wa Alien otegeera nze sobola tugambe nti Die Hards Die Hard ayagala nnyo kati yenga ye wa kigambo alina nsonga ki okugamba nti agenda kulekerawo okuyimba kasente kali kaweze yayagala ye yali akifunye siste yali tayagala sente ye ebirubirirwa era ye oyogera naye agamba ebirubirirwa byange nze nabituuka ndi magoba naye criminal era kino kankikubuze sijja kukireka okkiriza nti Alien Skin alina paati nnene yamusalibwako nnene nnyo ku music bulambu obwa bulijjo abu y'abantu okkiriza nti nga nkaaga ku 10 kyamusalibwako lwa principal nasigazawo nga anaage tekiriyo tekiribaayo tulabire ku kyaliwo kye yaggwa abantu bayingira ne bakola kini bakubako nti leero twasobodde okumulaba nga ali ku stage buli muntu yabadde mabega namukola ki namulengera naye luli bakugamba ne yali emabegeeri n'omuntu yatakusabula kukola ki kugulaba okitegeera abantu abali wabweru era nabo bali bajuza Venom Club olwairo bwe kyabadde taata wange bwe kibanga gwogamba eno yabadde affected n'ebintu bingi nnyo tusobola okukkiriza nti nessaawa eno wawo abantu abamu abakutuka ku Alien Skin naye tebamukutukako kyengambye nti now he has pure fans alina ba Die Hard sacha alina abafaani bamuyoleero kati tuyinza okugamba nti Venom Club luli yajula abantu 6 naye nga abantu 3 bali bazze kulaba ani ono otegeera ani ono nga balina ebigendererwa birala nnyo bigendererwa nnyo kati alina concrete fans otegeera bali eri bennyini konko nti ye asobolekawo buli kimu ku Alien Skin otegeera ate nga bebo beyeetaaga kiruma nnyo kankusale kirimu kiruma nnyo okubeera n'abantu 10 naye nga ku bantu 10 ako 9 tekikwagala ng'ekumi lyokale likola ki beera n'ekkumi eryo beera n'ekkumi eryo lyoba wasiga nayo lyoba wasigama okimanyi nti bano be bange kati saawa eno Alien Skin state gy'aliko tekyetaaga nnyo gwe muyolerero gw'abantu yagwetemako kutula bokka zaali tezimugattako tezina kyezimugattako nga zijja nga nesaswase neziyingire tezina kyezimugenda mumugattako nezipushinga music nezikola zichallenge era nakati bakyamupushinga Alien Skin olimba lyakata ennaku nnyema yo galina challenges 4,000 ekyo ani akiyina e Uganda 4,000 ku TikTok challenges olimba lyakata ennaku 4 kitegeeza nti musically this guy is on his pace naye Alien mukujja twamulaba nga anoonya principal yamunoonya era ng'alaga nti amwagala nnyo ne wayitawo ebbanga lyali ntono nnyo n'amaana akola ki sobanga akizzeemu zonna zaali tactics kaali kazannyo eyo yali campaign naye ate abasinga nga bagamba nti gayo ono musasule nti just yajja kukola game yo alimu like ali ku duty ali ku duty kati ekyo endowooza y'abantu the day you will come close to Alien Skin nga tewali kamera ojja tegeera ebintu ebisinga byesobola nakwogera ku mpewo awo kati mbanga Alien Skin ajja kubalumya mitwe kyokyo nyinza okugamba nti you shall completely abatamanyi Alien Skin you will not know him unless ng'ofunye omukisa n'otulako na Alien Skin nga tewali kamera nakunyumiza emboozi etaliiko ngoola so twabadde mu kivulu kya Alien Skin olunaku lw'eggulo naye abantu g'amazima gali nti babadde batya abantu babadde kuguni nga batuza ba Elio View nga abantu balekana mutuwe muganye flop twabawadde tebazzeemu kwogera ate batwebaziza nti bannange mwakoze omulimu mwebale era nagenza okulaba ku makya
ng'ate ye S-King ne ba bloga abamufaanana gomanyi omuntu ataka switch omwenye abantu abatagala laga face zaabwe batiisa abo bambega omanyi waliwo abazuula nti kati trend they only want to trend osegera nga bwe babukuba beeradde mu zikirabu ng'awaga bwati naye nga togera tegeera nti ono eskinyi togera tegeera nti nga akuli ku kiddo ng'ali awo awagga naye nga amanya nti kali wenteekayo kino ekigera ttambula nga banoonya views nga banoonya likes so kati tubagamba mujja kuba bulungi kati switch yadde yeeweredde okubanga ateekayo gundi yonna kubanga badde batusaba gundi eriyo view twazibawadde zonna nadde salabye nga zipostinga wabula kenala bya postinga kekana akaaki twabagamba kyadde kirina okubeerawo bebakeeramu ne basooka bakwata obutebe obutanna bakola ki nga bakyasiimuula obutebe so mbagamba abafaanana bwe batusaaga nnyo kwa platform saagala bawa platform omuntu atasobola kuvaayo mu kamera neweeraga nti nze gunde osegeera you are living dead osegeera gwe tuba tetulina nakwogerako naye nze mbagamba fukusoja yo nayo ali wekaabire ndowooza mwakirabyeko akaliro bakawulira mwakawuliddeko ate abatalina mirimu gya kukola bannaabye bw'oba bafuna omukisa Katonda n'akubikako akasubi tuula mu kabyafeesiko kola mirimu gyo noonya famire yo naye nga kituufu kyewuunyisa okuba nti kizibu nnyo okutegeka show omuntu n'atajja ne bongezaayo ate nakulaga nti ajjuzza kizibuzibu Alien Skin ono alaka mulalamu kati kankubuze goli munnamawulire tudde mu reality simulimu nnyo kankubuulire tudde mu reality goli munnamawulire shows ki ezikyasinza okuteeka ku pressure wano mu Dubai ebbanga lyomazeewo muganda wange oyo omusajja oyo yeesooka tudde mu reality teyogera bakamera ntulakuba ndi waneeno ezikyasinza okuteeka ku bunkenke olabyeko n'ogana naye baddange oba efulopinze oba tefulopinze ntadde ku bunkenke nkugambye navayo neŋŋamba Alien Skin teri kivulu twatulanzeko nga bwe tulanze kino mu bubadi mu kuzunga mu kola ki tekibangawo even on the last day nga Alien Skin ali mu Dubai promoter yabadde ku bunkenke ndi oba ananyi ngoba taali muganda wange omusajja ateeka ku bunkenke that is the magnitude of Alien Skin otegera he's someone different he's a man of the generation otegera he's the king of this era so kati gwali eyo ng'ojjonkera mujaba bulungi mpola ffe tubagamba kimu nti nno mumukuumireko amaaso aga naye naffe tubalaba yajja kola ki kubalumya mitwe ogenda kuluma omutwe okeera oyambale ogende ku mulimu weerabire ne famire yo ekitegeeza singa Alien Skin yajja ku lunaku olwo olw'omukaaga olwali lumutegekeddwa anyway kubanga nange nyina abantu bangi abaana bangalo ze sikyasobodde olw'ensonga nti nabadde nasabye ka ofu kange ate kati basobola kukola ki badamusobola kuddamu mugaabenwaziza tosobola kwetegeka nti n'olwadde nti ejja sigenda kukola nalwadde ate ddamu negundi ejja nawe n'okola ki bayitirivu n'abaali bagula tickets betumanyiiko naye nga tebasobodde kujja nabo badde baki bayitirivu Alien Skin akyalina amaanyi nina abaana abadde bava mu Abu Dhabi bajja ne bagula tickets otegeera ne bagaana okujja this time otegeera naye ndowooza akamotoka kalinga kalamba akajeberaali sijja kulimba mazima bananga beesunze nnyo naye juga nti bali abaana bakosebwa bukozesebwa naye bazzeeko abatonotono naye nze kankubuulira okumanya naye namba kade kali yali nene yali omukwano oguli pure Alien Skin alina omukwano oguli pure alina abaana abamwagala otegeera zizino message walayi mwatikubye smart baana ne bakeberako nga bameka banange mwebalize nali nasasula naye am contented saze nagula tiketi yange ogwasooka naye ndi contented kyenalabye obedda nze ndi nagambe nze nalabye akaana kazi wali ne kagamba daddi nze golaba natolosa butolosi natoloseeyo lwakubeera gwe nadde nyina okulaba nze nkugamba abadde ku stage okuba kibanda we yayimiridde ku stage mpaka kumaliza kibanda ne bamufuwa sene n'azikawa ne kafukamira wansi ne keebaza ne kazinirawo wansi bayimbi bameka abajja mu Venom ne bakkiriza bafaani okubeera ku stage sikirabangako kikolebwa kwani Alien Skin bamusi yabagambye bwe mugoba bafaani ku stage bibiri alina oba mulogo oba musezi oba musambwa nga si muntu obalabika liri jini kuba liralamu Smart Criminal mpozi nga nyina ekisingako awo nja kwongera okunoonyako kuba yegwe abadde omuntu omutuufu okumbuula ekyo kyonna kyenkola ki kyenneetaaga n'omuntu ali alaba kati kandabula bannamawulire abalinga gwe abali mu Dubai
mugera kuva na analysis zamwe. You are going to come and analyze the show. Kibanda yali akamisinga flight mwayogera bingi nga tanaba date ya lwamukaga luno lwejo. Ne mwogera bingi abamu video ne zibalya. Imagine someone posting that Alien Skin okoze bubi nnyo and then posted dako na atekayo Alien Skin is coming next Saturday. What is that? Mubeko moyo wo munda. Before you put out things, we know you want to trend, you want to give us the breaking news and whatever. Take your time. So kolabe. Omuntu amisize flight the first day ogenzo tudde mukati. Ati kana mawuli ogalaba Okapoyo cha. Okapoyo cheza. Ate posted dako n'otulaga nti walaye kimenke manyi kiddako kijja Saturday jja. You people mugenda kwekubya je. Otegera. Yes, we know you are news bloggers whatever you are. You don't temina loss je mukola. Ne mwe nyiri mweddeko. Nyondo fulmize gulire. Nakulaba. Ane kuba. Olaba kinna kwagalako kiri kimu. Yes. Tewakuba musajja oyo Saturday nge. Otegera. Nagamba abantu ng'omuntu mulala yenna nti nyesobola okuleka naye yakoze eki. N'oba omanye ekintu. Naye tumulinde Saturday jjako ndakola. Teyakoze ya missing flight. Sajja n'agenderawo. Okoze bubi nnyo. Ba promoter mbabalemu amagenzi. Ate after y'omu na posting and Saturday jja kimenkajja. Otegera. So ebintu ebimu biri controversial tukimanyi mulowooza mu experience ya maanyi. Okuwangaala ku kintu osobola okujwa n'omusiru awangaala. Amagezi n'owangala n'obusiru. N'obusiru. N'okaddiwa nabo. Otegera. Ate osobola gaggawala ng'era oli musiru. Kyengezaako bagamba nti no bannamawulire nkimanyi waliwo bangi nnyo mugenda tuula ku zipano zammwe. Mutandika okwanalizinga because kati mumanyi yagenze. Show yawedde done and dusted. Mugenda kuddeyo ku podcast zammwe. Mutandika okwanalizinga naye yakola bubi. Kakati zibiki. Oba kitegeera. So ebintu ebifaanagana bwe bityo nti mubikole naye tubalaba. Kitegeera. Nja kuvaayo nkuvumira omuntu. Naye bakuba sikyalina mbeera ezo zivuma abantu. Njaga tuba reasoning. Kimenke yaŋŋamba just reason them out. Yeah, just reason them out. Obeera n'omulabe naye nga talowooza oli kyaliwe. Byebyo ebivudde mu criminal tebivudde mu Nyondo Media oba Nyondo Rosette. Yatera ogamba nti obagamba otya? Bati mze nkolawo zindya demikawo Miss Mad Criminal Nyondo lidako ekizige ekyo tomunyanda z'okudduka lolo omuze mayala kugamba mugala nga tukolemu ka brightening katono nnyo. Sana gumpisiza ddala bubi naturally omanyi ndi musajja mweru. Omusana gumpisiza ddala si bulungi. Ena abasinga bali balowooza okukwata mu kizigo. When you look at ngenda kolayo ekizigo kya bwereere kino sigenda kikuguza criminal kikuleetere mulimu ka brightening katono just komya nsasula ddi tonsasulangako criminal kusasula njagala mpa ekizigo ekizigo muganda agenda kukireeta so awuddugaliridde ate simanyi lwaki osinga kuddigalirira face nawa kyali oke nyambala eno engoyisa omusana gwokya nnyo waneeno so naye nga bannange mwekume ku Nyondo Media abajjonkeze mwenna ze Jogeba Fudu Soja wonna oli kakana kabina ku ddongo mukyaswala nnyo mukyalya nnyo ebigambo byammwe tagenda Canada tebajja muwa visa avuddeyo tajja kujja Dubai oba omusajja we yeefula ategeere nnyo but he's dense omusajja wagano mwogera he's very dense ategeera anedda saagala wawo emirambo egimu egitagazuuka naate bwe mwogera kajja mu inbox yange Segere so waona oyo omulenzi oyo wa visa oyo katsiyuji nyongera omugamba nti you're dense so mwine ebizibu bingi yaliko mukwano gwo santi so ofuna omukwano nga mugambi nekimenke alina abeefula mikwano gye naye nga ate entegeera yaffe si y'emu netutamakinga n'oyita waneeno tolina kyonnyongerako siina kyenkwongerako netugota Nyondo Media.